kati mu kugwawo process y'okugwawo wenzijukira nti nalina omwana bwetwagwa emmotoka yayimirira yatomera nayimirira kati omwana wange n'atya nnyo omwana naye yali oyo agudde ng'akuvudde mu ngalo fena twagwa omwina gwawugwe kati omwana wange mukutya n'ayagala ayavule akunoonya anfune kati mukunfuna nate nga yaligenda wansi wa mpiira ewudde mmotoka kubanga zabadde nali ndi wabbali waayo kati nenzira we nagwaze twayawukana n'omwana owa boda yagwa nayimirira eno then nange nenzira eno ate omwana naye nadda eno epiki eri wakati awo so omwana we yaddayo yali safe omwana we yali agenda ofuna obuzinzi nali safe naye omwana we yali kati nendaba emmotoka yayimirira tukonaba emmotoka zayimirira zonna kati nesikayo nti omwana kati musajja ndowooza yatya yatukona kwaga okudduka okusimbula n'asangayo okugulu sokuyindeko wali gwe wali tosoose kufuna buzibu saafuna buzibu obuzibu nabufuna ntaasa mwana ng'olaba omwana ayingira mu mupiira ng'akaabadduka agenda eno ng'alikwabula bwabuzi ng'agenda mu mmotoka kati nenzira nembuka epiki nenzira bwe nti ofuna omwana kati awo piki sayasobola gyawuza yonna kuno nekusigala nga nvaayo bwe nti tewasobola gibuuka gimalayo piki kati emmotoka mukulanga ati ndooza akoze accident addoke n'asangayo okugulu ng'oludde kulaalidde piki nga soodde kufunako nali nyambadde akateteyi nga kankwata naye ngaomwana ye nemukwata nemukanyulira egi nze nengwawo n'alyoka mpitako kati nga nze jjukira nga sirina nakye nsobola kukola nti oba nkole ki oba na freeze nga simanyi kati nga kyenjogera kimu muntaasiza omwana kati nga oyo akola ki asikayo omwana mukyala wange asikayo omwana kati mukusikayo omwana ng'omwana amumpa nga mukwata kuba omwana akasuka mukasuke nga mukwata amala omugjayo amala omumpa nga bannaye bankonye ekigere mpulira ekigere bakikoze eki bakikonye kati tewalaba motoka eyo ngaemulinnya emmotoka saagiraba ngaemulinnya kuba yasooka kuyimirira bwe yayimirira n'aleekaana nnyo omwana wange kati oba ye yalowooza nti oba alinnye mwana kubanga yayimirira nga tewali buzibu butuuseewo nga ffenna tuli awo nga noona ali seefu tannafuna buzibu omwana wange kati mukwagala okujjayo omwana kuba yamusikisaayo kigere kuba yali mipiira nga bomanyi yagwa nadda pipiira eno wansi kati omusikisaayo ekigere ndowooza ono mukuddamu okwagala okudduka n'asangayo ekigere n'akola ki n'akirinnya kati omwana ono n'amunkasukira ne mubaka mu kumubaka n'atandika okugamba mpulira ekintu kinsaze ngagamba ekintu kinsaze ye ng'awulira akantu katonoto kayina nnyo ngagamba ekintu kinsaze kati ngenda omutunulako nga ayina kaati nene nnyo eno yonna ekigere kyonna kivuddeko ki ennyama yonna evuddeko neno kakongovule nga kana kakongovule kizze eno enyama eraga erebera bweti so yamulinnya kigere bwati n'amuyitako kyavanga waneeno nejjako entungo eno bweti nejja bweti nejja kugundi akakongovule ne katunula eno bwe kati ebifaananyi alaba byebyo byolaba ne bantuusa ekiruddu batuusa ekiruddu nsanga dokita w'amagumba taliiwo yanga agenda kumusindika emulago kati awo ne banaaza ne wenasingira okutiira ddala nga ntuusa ekiruddu buli muntu yantunulangako nga mwana abantu baawedde okugulu bakutemeko nga kukyayokya kati awo amaanyi ganzigwa kati nebatunula kati bwe nakwata omwana nenfuna gwe mukwasa omuvubuka awo kati ne wavaawo omuvubuka wa booda ajjamu esaati n'agimusiba mu kigere nga bwendajja nabanaye muntaasiza omukyala kati owa booda gwaba obudde nga tosobola mutaasa nga ndi bukaabi nga sirina nakyemanyi nga njagala okuba ku mmotoka njagala okusitula omwana wange ng'ate njagala ono bakole ki bamutaase okitegeera kati ate nga nowa booda saagala agende yatuvuga kati ye naakola ki lwaki bakwata namusasula nali njagala naye abeere watuyambeko kitegeera kati ye naagenda owa booda kasita yagenda
Fake Media. Amulungi ali ku Fake Media ogamba tena joli kansfeti mukimu kitambula bulungi muzikola haja Abdunur Mnyamisha Shafik Luanga nzaliwo ndi netamale Henry wamune Zaitun ku kamera okulaba nti batusako programu eno erimu ebintu bingi bitwagala okubeera nga twogerako olunaku lwaleero era oyinza okutandaba mu ttoni yaffe eya bulijjo olw'embeera enzibu eriwo. Tulina omukyalo ono agenda tubuulira embeera gyayitamu enene embeera eyamutuusibwako omuntu omu neagezaako okunoonya obwenkanya ne bubula. Embeera gyalimu si nnyangu, embeera si ya mulembe. Agenda kuba nga atunnyonnyola ekintu kino kyatuukawo kitya kuba kati aŋŋambye nti omwezi guwera nkya so omwezi nkya kuba guwera nga afunye akabenje kano amaze ebbanga ng'akyanoonya obujjanjabi era egundi eno mukitaddeko dde kimaze ebbanga ki nga bakibisi nagendayo ogenda ne bakyoza ne bakizaako. Okay, neyanziza sooka omuliza ku bakulaba. Manya gange Eyantomera Sharoni nga sinzidde emikiruddu ewa nazaala wange ndi mu kufunira obujjanjabi. Okay. N'omukulu tuli naye wano naye agenda tubuulira emboozi eno kiki yakolawo nga bino byonna amaze okubitegeera. Naye twaga tusooke naawe akabenje kano okafuna otya? Akabenje nakafuna nga nva ku mulimu zaali ssaawa emu ddakiika nga 5 ezaakawungeezi. yesebo nali nva wamakindye nga nva kukola nenfuna booda nenzija kati wano ku Boston we twafunira akabenje twafunira accident. Boston e Makindye. Twafunira accident nali ku booda n'omwana omuto wa mwaka gumu n'emyezi 9 owuwo owange kati nga waliwo costa basi ne kati tategeera bulungi nnyo kuba sijja baga nti ekyo kino kyekyaliwo lwansonga nali ntudde nga nze ndi focus nga kutte mwana wange na baaga nali n'obwira nga tugudde wansi kati mu kugwawo prosesi y'okugwawo wenzijukira nti nalina omwana bwetwagwa emmotoka yayimirira yatutomera nayimirira kati omwana wange n'atya nnyo. Omwana naye yali odda agudde ng'akuvudde mu ngalo. Ffenna twagwa omwina gwawubwe kati omwana wange mukutya n'ayagala ayavule akunoonya anfune kati mukunfuna ate nga ye aligenda wansi wa mpiira ewudde emmotoka kubanga ze bodi nali ndi wabbali waayo kati nenzira we nagwa nze twayawukana n'omwana owa booda yagwa n'ayimirira eno then nange nenzira eno ate omwana ye nadda eno epiki eri wakati awo. So omwana we yaddayo yali safe? Omwana we yali agenda ofuna obuzinzi nali safe. Okay. Naye omwana we yali kati nendaba omwana emmotoka yayimirira tukoonaba emmotoka zayimirira zonna kati nesikayo nti omwana kati musajja ndowooza yatya yatukoona kwaga okudduka okusimbula n'asangayo okugulu. Sooka oyindeko wali gwe wali tosoose kufuna buzibu? Saafuna buzibu, obuzibu nabufuna ntaasa mwana ng'olaba omwana ayingira mu mupiira ng'akaabadduka agenda eno ng'alikwabula bwabuzi ng'agenda mu mmotoka kati nenzira nembuka epiki nenzira bwe nti ofuna omwana kati awo piki saasobola gyawuza yonna nekusigala nga nvaayo bwe nti tewasobola gibuuka gimalayo piki kati emmotoka mukulanga atiri ndooza akoze accident addoke n'asangayo okugulu oludde kulaalidde nga sowadde kufunako nali nyambadde akateteyi nga kankwata naye ngaomwana ye nemukwata nemukanyulira eri nze nengwawo n'alyoka mpitako n'adduka n'agenda. Kati bwagenda kyekyaddaka twagenda emotoka wagitegeera? Emotoka waliwo omuzira kise yaliwo we nalajana ennyo
najja soka nekuba enduulu ng'emmotoka olwedde egenze kati amanchaka bati bagigoberera kuba nali ngenda mu ddwaliro ekiruddu babansoseza kiruddu motoka twagisanga ng'epaakinze nga bagitaayiza abamotoka nga bagitaayizaawo naye nze muzakisa yannyamba saategeera amannya ge sigamanyi naye namusindikira omwami wange obayinza okubayo amannya agamanyi nakuba enduulu nga neerabye nvamu omusaayi naye nga sinaba kintuuseeko naye nga ndaba nina omusaayi nga tonalaba kiri ku kigere iye naye kuba enduulu abantu ne bagaba munyambe bakapenka kuntunuulira butunuulizi omu n'agamba oyagala tukuyambe tutya ne bagaba naye munyambe enfa kati waliwo wa booda omu muzirakisa najja mu essaati ye n'ansiba ku kugulu bakutega nti obuzibu mbufunye ku kugulu abaliwo bo nga bali awo babuuzabuuza yaga tukuyambe tutya bangi naye nga bambuuza yaga gwe tukuyambe tutya nga bajjayo bujja kamera kukwata yesebo omusajja n'avaayo omu najja mu essaati n'ansiba nanzibusa mu kakiriniki akaali awo okumpi era ku Boston awo kiriniki n'enguba nga tibalina kyasobola kunnyamba bantwala ekiruddu wakiriniki n'asigaza omwana wange tebagamba okutwala ekiruddu tewasooka kutya kinakutuukako natya naye kusaawe nasaba ntuuke mu ddwaliro nyandiwe nga mpulira ntandise okunnyogoga nga maanyi gampedde nendowooza nengaati natuuka mu ddwaliro kyakanja kuwona kati ne bantuusa ekiruddu ebatuusa ekiruddu nsanga dokita w'amagumba taliiwo yanga agenda kunsindika emulago kati awo ne banaaza naye wenasingira okutiira ddala nga ntuusa ekiruddu buli muntu yantunulangako nga gamwana abandi baawedde okugulu bakutemeko nga kukyayokya kati awo amaanyi ganzigwa buli omu alaba nti balina kukutemako okugulu amaanyi ganzigwa natuukira ekiruddu ebisinga sijja balimba nti nkyabijjukira naye natuuka ekiruddu bawange yakuba essimu mulamu wange najja nansanga ebisinga obungi okutandikirawo ekiruddu mulamu wange yali abikolako era yamanyi kuba nze nagwamu amaanyi nefeyitirira kati mulamu wange yaliwaawo era okudda engulu nga ndi mu mmotoka bantwala nsambya mu ddwaliro yesebo kati kati olinawo enjawulo gy'owulira olinawo n'essuubi ery'okusigaza okuguluko singa ndaba nfunye obujjanjabi obwetaagisa kwange kuyinza osigala kuba eddagala ly'emmira lya ssente nnyingi ne mu ddwaliro gyetugenda kuba ninogera ne bakikyusa kino eno ne bateekako ekirala ne bansigako n'eddagala ne bakyoza nokyoza yesebo ate kati obusobozi essaawa zino tetukyalina kati babasawo bagamba batya bagamba nti kiki ekyetaagisa okukolebwa abasawo simanyi nakumanya naye kyemmanyi kyetaagisa era medical olwansonga ŋŋendayo mu ddwaliro n'atusaba ssente kati nga ono tubu tetugenzeeyo batusabye ssente naye nga tetuzirinaawo waffe yatugamba okutukwatako nga tumaze okutuuka mu ddwaliro ono eyantunga yatereza akagundi akamukkako omusawo kati akamukkako wano kakongobule nafunako akongobule kakuma kavaako byabomukako ko byemu ku bifaananyi bye tuyina yesebo kati omusawo natugamba okunkolako kakadde kamu kakao sente meka oba kamu abiri zatusaba twasooka kuva nsambya watulemeredde ngenda kudda ewuwo kuba naye kati oyina ebibyatoyina bingi kati ino nga kyebagamba nti sente zo wezisasulwa ekigere kino kiwona tebagenda azindi bagenda kijjanjaba kiwone yatusuubiza okijjanjaba okuwona naffe nitwalowooza tusaakakadde kamu emitwalo 2 tugenda koma ku ezo atujjanjabe tuwone naye ate kati bwe tugendayo tulina osookamu emitwalo 3 otukwatako de neddagala ate nituligula awo era nitumuwa ssente akamu 2 mwakamuwa yesebo twakamuwa kati akakamu 2 nakolaki ndowooza kwali kutunga nakutereza byali byononese munda nteekako esimenti ku ssaawa eyo twalibwa mugalo twamalayo ennaku 5 kati naatusiibula natugaba buli tukwatako tulina omu emitwalo 3 neddagala tulina oligula awo nyininyini era tugisasulirawo kashi so kati process eriwo yakumira ddagala yesebo
tekyali so esente zetakisa za kumira ddagala yesebo sente waliwo ezijjanjabi gye bagenda okijjanjabi endala. Okay, neyanzika yonna ye mukyala ayina obuzibu, yatuusibwako obuzibu bwa accident. Njagala nzirewo omukulu atunyumiza emboozi endala, emboozi endala kimanyi. Okay, sirina buzibu, oyagala ogitereezaawo, olina byayagala okukyusaawo. Kati nze gwe kyenkwagazaako kiri ki? Kati sooka awo wenyini gwe oba otandikirako watugudde. Kati nze nali twali tuli awo batuwulira kitukoona mabega bampulira kikutukoona mabega, nze nga nvaako bulungi, nali seefu, nasirina buzibu. Kati waboda ng'asikayo piki, olowooza obwongo tebunaba nagamba nti watufunye obuzibu. Waboda ng'asikayo piki ng'agiza ebbali. Kati mu kugiza ebbali nze nga mugamba banaye mutaasiza omwana ng'omwana mulaba wansi w'emipiira. Kati nga nze ojjukira nga sirina na kye nsobola kukola, nti oba nkole ki oba na freeze nga simanyi. Kati nga kyenjogera kimu, muntaasiza omwana. Kati nga oyo akola ki, asikayo omwana, mukyala wange asikayo omwana. Kati mu kusikayo omwana ng'omwana amumpa nga mukwata, kuba omwana akasuka mu kasuke nga mukwata, amala omugjayo amala omumpa nga bannaye bankoonye ekigere, mpulira ekigere bakikoze eki, bakikoonye. Kati tewalaba motoka eyo ng'emulinnya? Emmotoka saagirabanga emulinnya kuba yasooka kuyimirira. Bwe yayimirira n'aleekaana nnyo, omwana wange. Kati oba ye yalowooza nti oba alinnye mwana, kubanga yayimirira nga tewali buzibu butuuseewo, nga ffenna tuli awo nga nono ali seefu tannafuna buzibu. Omwana wange. Kati mu kwagala okugyayo omwana kuba yamusikisaayo kigere, kuba yali mipiira nga bwomanyi, yakuba nadda pipiira eno wansi. Kati omusikisaayo ekigere, ndowooza ono mu kuddamu okwagala okudduka n'asangayo ekigere n'akola ki, n'akirinnya. Kati omwana ono n'amunkasukira ne mubaka. Mu kumubaka n'atandika okugamba, mpulira ekintu kinsaze, ngagamba ekintu kinsaze. Ye ng'awulira akantu katonotono kayina nnyo, ngagamba ekintu kinsaze. Kati ngenda omutunulako nga ayina kaati nnene nnyo eno yonna, ekigere kyonna kivuddeko ki, ennyama yonna evuddeko, n'eno kakongovule nga kana kakongovule kizze eno. Ennyama eraga erebera bweti. So yamulinnya kigere bwati n'amuyitako. Kyavanga wano eno nejjako entungu eno bweti, nejja bweti, nejjako gundi akakongovule ne katunula eno bwe kati. Ebifaananyi alaba byebyo byolaba. Kati ne katunula eno. Kati bwe nakwata omwana nenfuna gwe mukwasa omuvubuka awo. Kati ne wavaawo omuvubuka wa booda n'ajjamu esaati n'agimusiba ku kigere, nga bwendajja nabannaye muntaasiza omukyala. Kati owa booda kati gwe obudde nga tosobola mutaasa, nga ndi bukaabi nga sirina nakyemanyi, nga njagala okuba ku mmotoka, njagala okusitula omwana wange, ng'ate njagala nono bakole ki, bamutaase, okitegeera. Kati ate nga n'owa booda saagala agende. Waboda ki? Ayabavuga kati ye n'akola ki? Lwaki waboda lwaki? Wakwatu namusasula? Nali njagala naye abeere watuyambeko. Segera kati ye n'agenda waboda kasita yagenda ne wabaawo muzira kise yajja n'ajjamu esaati n'amusiba ekigere ne tumudduza kakiriniki kali awo waggulu, ne bamukuba empisiro ne bamukolako first aid. Ne bamala first aid ne batugamba tebagenda musobola tugende ekiruddu. Tumutuuse ekiruddu nga abasawo waliwo omusawo omu nga kyokka waliwo abalwadde bangi. Kiruddu yonna nga wasigaddewo omusawo nga mwalimu omusawo omu oba abalala baaliwo, kuba nze nabanoonya okumala eddakiika nga 2. Nali njagala mutuusa mu ddwaliro, nze nzireyo nsange emmotoka. Emmotoka wali ogitegedde weebeera? Emmotoka nali sinnategeera weebeera, naye mu kutukoona awo emmotoka yo yatambula. Kati mu kutambula enemmanga ne bagikwata, oba basirikale be bagikwata oba bantu simanyi.
kati bagikwata tuba tudduza oyo mudwali batusibu batugobyeyo eri okuli ku kiliniki tuba tudduka ku ddwaliro ne tugisanga abagisazeeko wano kukikkirira nga ku St Henry's nga bapakinze abagipakinze maaso kati kati waboda nangamba gwebera ku motoka nze kantwala omukyala nensangawo ababoda nga bangi nebagamba munyambe omuntu omwatuuleko ku motoka tutwaleyo omukyala onewa mu ddwaliro nze mbeere kwene motoka kuba egenda kudduka ababoda tebasobola kati nengakanziruse omuntu mu ddwaliro asooka afune obujjanjabi nkomewo kati wenatuuka mu ddwaliro nalwawo okuba bano bonna be nali nkubidde nga babeera walako kati wenalwawo nga tewali asobola kubeera ku mulwadde kati nga nina omunoonyeza omusawo amubeerako omukolako first aid kati akadde ako kati okuddayo eri okusanga omwana kuba naye namuleka mu kiliniki omwana namulekera musawo kati okusanga omwana nasanga emmotoka ekoze eki evuddewo kati nensangawo ababoda benadde njogeddeko nabo aboda ne baŋŋamba emmotoka babadde bagikutte naye abadde bagikutte babawadde emitwalo 10 ebagenda emitwalo 2 abadde bagikutte baali basirikale baali bantu ba bulijjo siyinza kulimba baali bantu ba bulijjo mu 10 litaasa kati babawa emitwalo 10 emmotoka negenda kati waboda naŋŋamba babawadde emitwalo 10 naye bwe muba mujagala emmotoka yawali ebadde evuga abaana ba Trinity mugenda kukola ki mugenda kugifuna Trinity somero baliyita Trinity High School liri awo eranga ku St Henry's so kitegeeza emmotoka eno ya Trinity oba yali evuga buvuzi batugamba yapangisibwa terina kiyingiramu ati batugamba somero emmotoka ema mujaga mugende wali ku Trinity kuba ya somero lya Trinity ati ngamba kansooke nira omukazi obujjanjabu bulindabiraba edda nga tugendayo nga tufuna medication kati nga okola olunaku lwennyini waliwo mikwano gyange egyayitirawo ku ssomero asikali n'abagamba wano tetunnafuna kutuwa yenneemu era abaana baffe tebannakola ki tebannafulumako kati baba bavaawo era ne babuuza abatuuze ne babagamba baasi eyo ebadde awo ereetera okugjawo era nakati yakato babadde abaana balina baasi eyabatomera baasi yeyamulinnya oba costa anti nze sisaawula costa kaba katonotono bantu 29 baasi gena mandundoza nga nkagambano mpanvu seza yali baasi basi yaliko bigambo ki yaliko emabega yaliko kifaananyi kya kabaka kyenyinza okujjukirako era njirina muneeno mu vidiyo oboja yo nga yo basi nsobola ogirabako osobola nsooka ogindageko njira enamba za South Sudan omuvubuka nakuba nakola okudonjereza n'omwami yali agivuga bamuyita matofu amanya ge nagafuna ogenda gyempaako kati enjagala omanya so essomero mugenziyo libeeganye kati yeyo basi mugira mwinayo mujja wepakinga nze manyiwo wepakinga naye wali ogikonfrontinzeeko kati anti mwezi ennaku nze nga mbivaako nga ngamba kanzijanjabe mukyala wange awone kati nga ntandika teekamu ssente twagenda ensambya ne tumalayo ennaku 2 ne tusasula akakadde kamu emitwalo 6 tobaze bineeno bidala biriko mbusimanyi tatambula waliwo sente awo zebasooka okusaba ezo ziwaddeyo kati netumala ennaku 2 zetwamalayo netugenda netubagaba mutusiibule wano tetusobolawo nga batusiibula nga tufuna omusawo enyanama omusawo atandika tukolako kati
kati tugamba bwetunawagira bwetunaba tugeramu akadde kamu emitwalo aga abiri okuwona nenzinoonya sente mikwano gyange neginkwatirako akamu enkaaga kwasooka owaayo ko wakayinawo amangu nazo zaali zakunoonya kwolwo naye nozifunamu olwo lwennyini natunda ebyange nemikwano gyange neginkwatirako kati nenzifuna nenziwaayo zo nekigwa kati netuddamu netugendawa kati enyanama gyetubadde tukyali kati enyanama ne bamutunga kuba ab'ensambya batungako wano bakanga waneeno bo tebatunga wonna tebatunga nga bagamba ki baali bagenda tusaba sente nga nyingi nnyo singa batunga wonna kuba waliwo n'omusawo gwe twali tulinda naye jjukira baali bagenda tuwa n'akasenga batugaye bagenda tuwa akasenga nga buli lunaku osasulaana kati ate ng'olina olinda omusawo kati ezo sente ne ziba nga nyingi neŋŋamba batuwe discharge ne batuwa discharge ne tugenda wa enyanama kinyanama musawo n'atungawo bulungi wonna n'ateekako n'ekisemi nti awo n'atusaba sente n'atugamba tugyamu akadekamu emitwalo 2 paka ng'awonye kati kyenyaga kubuuza olabawo enjawulo weeri siyinza kulimba oba weeri oba teriwo naye okusinziira nga bwe twali enjawulo weeri naye si enjawulo ezaamu amaanyi enjawulo ntono enjawulo ekyali ntono weeri naye ntono kikyetaaga mu medication buli kumpi buli lunaku nina okukozesa emitwalo egitakawo 3 gangula ddagala byalina okukozesa kati kusinza ku bifaananyi byendabye tekinnaba kuvunda tekinnavunda tetumanyi tugera kudda mu ddwaliro olwokutaano luno kati wetusuubira okuddayo batuwa ekiddako kakati obwo obudde bwonna ng'omukyala ali mu ddwaliro bamukozeeko oli muzira kise yatuyamba nkubira essimu zaali kiro saawa 5 nga ŋŋambe bodaboda aŋŋambe emotoka yabatomera ngirabye ndaba nejjedda woba osobola kubira poliisi ejja egikwate oba waripootinga nali nalina bwe nasindikayo kuba omanye ebyokutawuka nga sisobola kufuna budde kugenda wa ku poliisi kati nenfuna gwe nasindikayo poliisi y'e Makindye wali bagiyita Lumala ewa Lumala nekuga ku kooti awo kati nenfuna omusajja gwe nasindikayo omwami n'agendayo nagulawo fayiro kati awo omuvubuka we yankubira neŋŋamba kankole ki kuba nali nfunye enamba y'omusajja akola ku fayiro yange kati omuvubuka we yankubira nemukubira lemuga emmotoka bagirabye egenda awo Kibuye edda Kibuye naye tusobola ogikwata omwami n'aŋŋamba taliiwo yakola ku fayiro n'aŋŋamba taliiwo alina gye yalazeeko naye emmotoka ngigoberere nensituka ekiro saawa 5 nengoberera emmotoka netugisanga nowa booda oyo era nenfuna nowa booda omulala netugisanga emutundwe netugenda emutundwe ng'epakinze emaze opakinga kati nenkubira mukwano gwange Sebulibe nemugambe emmotoka ekoze eki epakinze tulabye bweye atutomera kati Sebulibe nga ŋŋamba kola ki funaawo poliisi wosobola okgenda lekawo wa booda ofune poliisi wosobola okgenda okole ki reportinge obalage referensi bajje bagikwate oba bagisika bagikwate kati mba ŋŋenda nsanga patro mu kkubo patro nga ngiyimiriza bulungi nga njiga tulina emmotoka wane ya hit and run naye ninawo referensi yange yino emmotoka yiri wali epakinze mbadde nsaba munyambe tujje tukole ki tukwate omusajja nga ŋŋamba nze leeta emitwalo 3 ngisike kati nga mugamba emitwalo 3 sigayina obudde buno naye oyagala saliraako ku sente kuba mukyala wange ali bubi nga munyonyola bulungi nga mulaga n'ebifaananyi mulaga ebifaananyi nga ŋŋamba okay kale kati ogera leeta emitwalo 10
erinnya lyo omusirikale okyalijjo sirina nakye yayita yabadde uniform baali mu uniform bonna naye saatwala budde yakwata enamba plate yadde okusoma erinnya saabuyina kuba nze nali iga nga kyenjagala nkikoze olaba okituuseeko ate ngaokimanyi ate nga baŋŋambye bagenda gikwata ati nga nkwata nkubira omukyala eyatuyambako n'abakyala weeri e Lusaka nga mukubira nga nsindikira emitwalo 10 nga nkolaki nga ngibawa ati nga bavuga nga batuuka ku baasi nga baŋŋamba ate baasi eyo tetusobola kugisika kati wabula agenda kugundi ekibuye enateete okole ki mu trafiki osabe order bajje bo bakole ki bagisike 10 balikuddiza bakyaliina kati nga nkola ki nga kyenkola nga ngenda ku gundi nga mbagamba nno mubeerewo emmotoka tekola ki tevaawo gira babeerawo emmotoka mweri kati bwe batuuka bwe natuuka enateete nga ndipootinga bulungi ziri sawa 8 nga n'ekitundu kiro nga ndipootinga bulungi nga abansindika mu lumu 20 waggulu ku fule ey'okubiri nga nsangamu era omusajja n'omukyala omwami n'omukyala babagamba nfunye obuzibu emmotoka yatomera mukyala wange era nabo nga mbannyonnyolera nga mbalaga ebifaananyi nga baŋŋamba omusajja nga ŋŋamba kyolina okukola nze sirina wano breakdown sirina bwe ngenda kukuyamba nekwata genda okole ki genda esalaama gye waripotinga ekibuye ekatwe yetwalawo oleeta abasirikale bakwate ki emmotoka ati nga ŋŋamba nve wano eno emmotoka eri wali omusajja yategedde kuba omuvubuka yamugoberera nnyo yalina n'abasaabaze n'abayiwa kati yategedde nti tumunoonya kati nve wano ngenda ate esalaama nga ndi eri emutundu ate ninye boda nziresa ekibuye nemugamba ekyo kigenda kunyanguyira kijja kunsumbuwa naye nyamba okole ki ofune engeri yonna gyontaasa munanga nze sirina bwe nkutaasa kakati oyagala nkutaasa eki nze oyagala nsike baasi ngiteekewa eno ogenda kukagatta so tugenda kukagatta then tetugenda kuwumulamu kati nembagamba mwagala nsikwate baasi nambuuza oyagala nsike baasi ngiteekewa omugamba osobola ogisika nangamba olina kuripootinga ate gye wagenda gye wagulirawo omusango nemubuuza nga poliisi omubbi bwabba ekatwe n'agenda egundi enansana bamukwatirayo kati emmotoka ebalema etya nangamba nti kino kya mmotoka si kya mubbi tosobola agenda mu parking lot ya muntu n'ojjayo emmotoka kati mu byonna poliisi yalema okukola omulimu gwayo kwolwo olunaku poliisi yalemererwa kuba kati naddamu nenzirayo nga nvudde nateete kati nembagamba bwe kiba kiganye mukole eki munzirizemu esente zange ne baŋŋamba kyetugenda okukola ffe tugenda kukuumirako paka ngaemmotoka weekola ki oli driver wajjira tumukwate kati nembeera nabo okuva saawa 8 kitundu paka saawa 10 kati weziwera saawa 10 nga bampita nga baŋŋamba omanyi tulina okuzaayo patreno tulina okwandinga over then tutandike ku makya okukola tulina okuddayo okuripootinga bakama baffe katukole ki katunyuke nebagamba ate munyuka muti obudde buno ate omulimu tegunaggwa ate already obwedda tuli wano eno enkuba ngaetukubye nno kuba twali bweru kuva ku makya kuva kirezo essaawa nga 5 kitundu paka ku makya kati nga baŋŋamba katugende gwe bwona olaba nga omulabye bwoti kola ki tukubire essimu zaffe kweziri nga bampa ennamba zaabwe kati bwe bampa ennamba bankola ki gatulinda ku makya nga tusigalawo 2 kuba nabagamba mundekerewo atilisi abasirikale 2 bo bakuumeko ne baŋŋamba atulina kuddayo nga bwe tuli ffenna kati nga tugenda twaddayo ku makya
bwe bwakeera ku makya nga tuli awo nga nfuna omuntu omu ku parking saawa ndowooza yali ewezeemu nga nfuna omuntu omu ku parking yamubuuza bulungi nga ŋŋamba bwe bibaamu ebyokulumwa nannyini mmotoka yasuze mu mmotoka mwali nakati akyalimu gwe funa patro oyo ojje wuuyo waali nze ŋŋendamu okulaga nga mpa erinnya lye nga mulaga n'ennamba ye emmotoka endala gy'avuga nga ŋŋamba jangu buze mukulage oba ofunye gundi oba olina reference mu mukwate tokobedde olina patro naye nga tonnamanya nti mwali kati nga nkubira patro ku saawa emu nambagamba omusajja bagambye akola ki ali mu mmotoka naye mujje mu mukwate bagambye mwali omusajja ngamba tuli mu kuwandinga ova ffe tunyuse pozi tufuna engeri gy'okubira funa engeri gy'ogenda wa ku poliisi ekuli okumpi okole ki omukwate kugenda ku poliisi ndowooza bwe nava oli addayo namunikola ki wakola omusango bweguti kugenda ku poliisi okudda mu motoka ekoze eki ebyeze okuva oluddanga mugiramu kuva olusiddanga mugiramu kati kikyoyagala kadde nsaba bwenkanya omusajja akwatibwe mukyala wange ajjanjabibwe kubanga sente nze zimpeddeko ntunze buli kimu ekyange mabegakawo era mbadde nakapoloti kange nako nakakatunda naye sente zonna zikoze eki ziweddewo kati siina nakyenzirawo andi kakati obuzibu bagenda kubuuza omuntu ontomanyi gyabeera manyi wa paakinga naye ye yatomera simanyi naye nga ye apaakingawo buli lunaku apaakingawo buli lunaku kuba naye mabegakawo ekoosa ejjo omuvubuka waliwo wa boda gwe namuteekako yazzeeyo naŋŋamba bamugambye abeerawo ajjawo naye motoka ye kati abalambuzi era kati egenda nefuna tuweezo ez'enjawulo neyanzege simanyi tugenda kutandikira okulaba nga twongezaayo programu eni tugenda gita etambule then naffe tulabe engeri gye tusobola okwongerayo okunoonyereza ku musango guno gwennyini nga fik media n'emikutu emirala eginatukwatirako insha allah tulabe ekintu kino engeri gye tugenda okuba ntukitandikako ne muzira kisaali eyo kuba kati abantu bano kye basinga okwetaaga kikwe kiri ne muzira kisa omwetaaga muzira kisa omwetaaga muzira kisa nno ayinza obutajja nti wa ssente naye muzira kisa asobola okujja nga mujjanjabi naye muzira kisa yeetaagisa asobola okutuyambako mu ngeri y'okukavaringa embeera ya poliisi n'omuntu ono wamu oli n'agamba nti ayina omujjanjabi asingako mama kiba kibi muzira kisa gwotayagala yowa ssente oye tumwetaaga kale ate balangira neyanziga abo nno awe tugenda okukomya programu eno tulabe ki kitunasobola okuddako mbeere bulungi.